gospel akuze eri gye mwali mumanyi ebyo byavayo da because Yesu bw'aba agamba jangu nga buli Yesu akebera mutima takebera nviiri takebera bw'oyambadde oyinza okubanga olina enviiri nga nze bwe nzirina but your heart nga it's very clean. Kakati waliwo kyesigambye nti nnyingidde endonga waliwo that time walingawo n'embeera ya karaoke kati side awo walingawo akafu bali bakayita Lake View kati ngenda nkolerawo ki karaoke kati Kireva ne Brandon Eddie bakola ki bandaba mu talenti kati Kireva kwe kumpe namba nangamba enchakeera ojje tubeeko kye tukola ki nakolero limba frio yankolera ku bwerere kusinzira byonna bwe mbiyitamu ndokose Katonda mpadde ekisa muline nebuuza naye Katonda asobola mukolera ki nengamba kati kansale wonkole ki muweereze era kati ndi mu kumuweereza indati nti abantu bonna bennawa byangambazza mu stand leka nkube music yono asobole okubasikanga abazze wa Katonda onabe wakwatako baliyo na kati gye baliyo balabake bali batye Yesu ampadde ekisa nti abasinga bonna nabo basobodde olaba ekitangaala natandika n'olimba lwange baluyita kumbaaya serious business mba mwaka pera naawe nze lunyumira nnyo nabo lubayimbire okay kale tibukeddewo ebuti alutusiza nate it is another day today I have been waiting omutonzi yebale alutusiza nate. By the way nze nina music gwe nnyimba nga omulokola akunyumira nawe atali mulokola akola ki akunyumira ti in that ojja tuuka time ogambe naye kituufu ti ewa Yesu empala neriwo jajisanga olusinga eri mubakitaffe ab'omwoyo nti bw'oba osabira ku church eno sabira wa soda tajja kwagala ogende wa abe oba ogende wa dina bw'ove wa soda toleta muziki ate no so singa ebintu ebyo bivaawo ffenna ne tubeera kitole just imagine testimony Ziggy ntegese ekivulu kyaki zonna ne zigamba tugende tuwagire omwana ekivulu kisobola okunsala ffe tusaba buwagizi mutuwagire tubuulire enjiri ya Jesus paka mu nsonda ennyo ez'ensi omwaka guno era tulinayo charity tugenda kukola charity lwakuba omwaka guno tugenda kuyamba ku bantu abalina obulemu abali disabled kitegera abatasobola kutambula bamuzibe bakigala kubanga lwaki nkola ekintu kino nakiyitamu Export TV to the world. Nkulamusizaako nnyo mukadde wange gwe tuegese amaaso amanya Nze omwana soda tuli Export TV tuli ku mutimbagano omukulu ono gwe nninaanya alaka yatandisa obuzo oluzungulu wange luzungu nina lungi naye bw'atandika olucyankalanya nkugambye Nze omwana soda nakoze ne abe olwaleero tuli mu kibuga Kampala we tusimbye amakanda tusobole okuweereza ngenda kusaba kimu subscribe nga commenting ato sharing video eno gwe mukwano gwange nadamu abali mu biyumba egenda kuzaamu essuubi ly'amaanyi okkirize nti toliwe kate naawe osobola okikola so kwata link ogiweeko mukwano gwo naye asobola okulaba ne kankujjukize bakadde baffe aba Blue Diamond Microfinance bano bali mu byalo ni bwe oyagala kwewola akasente ng'olina ekidduka kyo ng'oyagala loan ey'omulembe ennyo within 24 hours bakubireko ku namba y'essimu eno gye ngenda okuwa wammanga eri 0750 17 68 bakubireko mukole business ey'omulembe n'abantu abeesigika nze mba nsimbula sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga sebo ye sebo olwaleero mwenyweze wano wetulaga mwenyweze sebo nze bampita Ndawula Daniel ge mannya gange ag'ekika nange amanya gakola ssente oba mu kuyimba testimony Ziggy naye nga gali ag'obuzaaliranwa Ivan Joseph Senkungu ngugaddewo kanga kiki okuggalawo ko kulwembeera naye ate n'oggulawo era kati tuli safe kulwembeera ya kituufu tebakula bagamba omuyayi kyonna ntusazeeko it's your boy testimony Ziggy kiriwo andikiriya nnyo obulamu bweyagala nkulaba akanyirira akakumba kyonna malidaadi Yesu yabikola mwana leka naawe Jesus yabikola kubanga ndi wa Yesu kubanga ndi wa Yesu tubifaana sikulimba sokolinde aba Yesu bafaanana batya nze munene nagendako mu church kati kankunyumize mu kyalo zino embiri oziraba kansoka nkunyumize pastor wa abe ali eyo jinja bamwita Nabbi Daudi zino siyingira kati nze waffe gye nali nasibako kalo trade tutinititi ne bantwala ne bazisazaako cupa mbu wa Yesu taba na trade nedda omanyi
Kyovola beera kati gospel akuze eri gye mwali mumanyi ebyo byavaayo dda because Yesu bw'aba agamba jangu nga bw'oli. Yesu akebera mutima, takebera nviiri, takebera bw'oyambadde. Oyinza okuba nga olina enviiri nga nze bwe nzirina, but your heart nga it's very clean. Olwo kaliki yagamba jangu nga bw'oli onaawumula. Mbadde mayika no baba bakusikiriza bw'ojja bw'omala okiggwamu bw'oti nga tokyakivaamu ne baga blood salako. Nedda. By the way, obulokole tekitegeeza nti enviiri tyoba oyambadde bw'oti nti oyo ye mulokole. Omulokole mutima, okulokoka, okwenenya ne weenenya ebintu ebimu. Tugeze wali munywi wanjaga, wali mwenzi, wali mwonoonyi n'obyenenya, kitegeeza oba olokose. Akebera mutima nyongera oguddo. Okitegedde. Baseba ne bannyabo, omukulu gwe tukyazizza leero muyimbi akuba nnyimba za ddiini. Omanyi abamu baagala nnyo okwogera ekigambo gospel. Neffe tuli basajja baki bannansi bannayuganda za ddiini. Seba ozaalibwawo? Nzaalibwa Bulemeezi, sayidi z'Essemuto. Bulemeezi si ssaza? Bulemeezi ssaza. Obadde kati oyagala nkugambe Luweero, nkugambe ekyalo, district ebeera Nakaseke. Yeah, so for this time it is Nakaseke. Mundu nga jajjajja. Be bafefe nyini naye. Bano balina sente za Kudaala sebo. Ekyoto bakirimu by that time bakadde baffe bakirimu naye nga kati ffe ffe tuli baani era twasanga bisange nga balwana. Bakuzaalira Luweero? Nakaseke? Si gye banzaalira, wabula bwe buzaaliranwa. Kati bwe bakuzaalira wennyini? We banzaalira, banzaalira Mulago mu ddwaliro. Kitezo oli Steboni? Yeah, ndi Steboni sebo. Siri wa ku Kitooke, banzaalira mu ddwaliro. Okubye nnyo taata, se buli nti wakyalo wa mu Kitooke. Nedda, anti waliwo abagamba era bayida babuuza bakuzaalira ku Kitooke, bakuzaalira mu ddwaliro. Sebo omwana gwe bazaalira mu ddwaliro abawanjawulo. Anti kakati otaddewo enjawukana n'ogamba ow'omu tawuni ddwaliro, ab'ekyalo tugende n'ebitooke. Nedda saata sinnaba kyogerako ekyo kyentegeeza. Nedda kyentegeeza nti waliwo be bazaalira mu ddwaliro ne be bazaalira kale abatali mu ddwaliro. Oliyo bamulerwa, waliwo bawuliddeko bamulerwa? Mu byalo be basinga okukola. Bakuzaalira Kampala? Nze banzaalira Kampala naye ng'obuzaaliranwa mu kyalo. Yensibuko? Yesebo. Wasomako taata? Nasomako. Paka? Ofaaki nange gwe kyolina okumanya nasomako. Oyagala batandike kati testimony Ziggy kati yatuuka wano, yakoma wano, yagira wano, gwe kyolina okumanya. Gwe weebala manenze entuse wenkwagala kuba munaye bangi abagenda ofuna essuubi abataasomerako ddala. By the way, ebiseera ebisinga kiba kya ttendo n'oyogera kubanga eri omuntu abeereyo nga ye teyasomerako ddala naye ne yeemalamu essuubi buli kaseera nagamba sisobola banga Ziggy, sisobola banga soda naye nga naawe osobola. Ziggy yasomako? Ziggy yasomako kubeera kyolina okumanya. Ndi musajja munnamawulire, am a radio presenter, kitegeeza mba nasomako. Yesebo naye saagala nnyo kubijjayo nti ate kale kantu koogere tulumya abayaayi. Wamma nasale eyo ekyaliyo oba yagwange ya Abe? Nasale yange gyeri bagiyita batya? Nasale gye nasomerako, otegeeza kusoma gye nasomera kwe natandikira. Natandikira ku St. Joseph Nansana. Likyaliwo? St. Joseph likyaliwo Nansana. Eri Abe twatuukayo ngoba twali tunoonya pasiripu, tugenda otuuka nga bagamba bano bazimbawo simanye essabo simanyi nga lyagwadde emyaka 4. Gwe liro likyaliwo? St. Joseph Nansana limanyikiddwa, ne boogera n'obuuza Nansana ku St. Joseph likyaliwo. Watandikira primary? We natandikira primary. Gwali mwaka ki? Ni lwaki oyagala okugira batandika okumbala abala emyaka? Tufunze bwe tuti abakyala be bakweka emyaka. Ziggy kino kankijjewo kyandibadde kijjeyo mu maaso ne kankijjewo. Ziggy alina emyaka emeka? Ofaaki n'ensi. Tereza kamera Abe, tereza kamera abaana tubakadama bali mu kyeyo balaba olulenzi. Ziggy alina emyaka emeka? Emyaka ojagaza ki? Gwe kyolina Ziggy ali above 18. Ali above 18. Ziggy ali above 18. Atukomaawo tetugenda nnyo wala. Omanyi kati bonotandika ate bajja gamba oyinza okwogera emyaka ne bagamba yeesedde oba yeewadde mingi naye nga gwe kyolina okumanya ndi above 18. Primary kikyojjukira kye weetabamu mu bya art? Nali musajja muyimbi okuva buto era kubanga mu ssomero nga tuvudde ku St. Joseph waliwo essomero lye nagendako ewaffe mu kyalo eyo baliyita
St Kizito Lukumbi primary school yonze yalimu omulenzi nze kanzeka wava mu town n'ogenda osomere mu kyalo ya kati waliwo embeera kuba mu town nali mbeera ne mami wange kati mami wange bwatuuka time n'ava mu bulamu bw'ensi n'afa kati so mami bwe yafa nali natogende wa muzeeyi mu kyalo ya so kati awo ne ntandika okusomera mu kyalo. Obulamu wabusanga otyo oba wali muto nga gwe tobiriko ofa kusoma? Obulamu by that time nali muto saabutegeera nnyo naye ate bwe ngenze enkula ate obulamu ate ne mbutegeera kubanga ne time ero tuuka okulokoka nabyo era tolowooza nti wazaalibwa oli mulokole nazaalibwa nali mubi nnyo man nga nze n'ebyobulokole seetaagirako ddala. Wali kibanda? Ya wasomera ku ssomero nga gweweko omulenzi mu ssomero? Nga nzeko omulenzi yalimu ayimba ng'abasigadde bonna nga tebayimba nga nze nnyimba era nga muyimba biki emyaka egyo? Gundi nali musajja era ennyimba z'oku ssomero kuba ffe tulina akayimba ke twayimbanga wiyanga wiya ako anthem eyakuba Uganda yonna wiyanga wiya bwe bakayita mbu gwe tewamulaba omwana eyagamba ye ayimba wiyanga wiya. Ziggy tuyimbe yakayimba kamu ko wayimbanga ku primary ke wayimba mu kwaya ke wali osinga okwagala. Nkyazijjukira budde nga bwe myaka nga jadde kuba nzijjukira waliwo akayimba ke nayimba Tyawa Vista by the way akonzijjukira kakuba nnyo hiti kuba kolozika waliwo abagenyi abaali bazze bakola sente nakayimbamu awo our visitors who are here you lyrics zagenda you are highly welcome, I'm sure you are welcome. Hello, my name is Ziggy. Nakayimbako by that time yali kiduma kubu yali waliwe yalikaawo omukulu eyajjaawo yampeera ddala sente. Nze naliko ku stage ne banfuwa kabalagala nenteko omuzindalo wansi nensoka ndya kabalagala wange naggwawo ngenda okudda nga kwaya master engolo zakankuba okudda embeera yali ekutuuseko ng'oyimba ne bakufuwa sweet nova kuyimba nodda kukulya. Nedda wali sharp. Nze nali sharp kubanga kale nze kyeŋŋamba nti kirabika ekitonde ky'okuyimba kyo kyankuliramu nga ne bwe mba ku stage obwongo buŋŋamba kati ozzaako kukola kino kati okola kino. Okuyimba kuno wali okutegeera nnyo era ng'okwagala mu kiraasi wali opafominga otomanyi ebiseera ebisinga bitulemu balansinga n'obanga eno ati akututte wekyuleeta ku balance the equation ne tutakula enkoto. By the way mu kiraasi saali mugezi nnyo ate saali musiru nnyo mu kutandika saali mugezi nnyo saali musiru nnyo but time munnange etuuka olina okulondako oludda olutuufu nkujjira waliwo ka story kati ntuuka mu kiraasi ngenda nkwana omuwala mu kiraasi ofaaki nange kakana kati nkwana omuwala oyo ng'omuwala mugezi nze ndi Ssekibotte kati omuwala wabeera omugezi naye nga lwebatuuka batukuba emiggo nswala mu maaso g'omuwala kati kye nakola ne ŋŋamba nno bino ebyokunkuba emiggo sigenda bikkiriza neefubako n'ensoma ebitabo nemba nga ndi mugezi nga sisukka mu bakutaano n'abasomesa ne beebuuza naye ono akikoze atya kumba omuwala oli ekitegeeza omuntu tusobola okugyamu ekirungi mu mbeera bwetyo kubanze kati embeera eyo bwenkyogero oli ayinza okiraba nti kibi naye ate omuwala ono yampa challenge neneekyalenjinga kuba twatuukanga mu tayimu ya tukoze test ku Monday naddala ku Monday eyagudde test yitawo wano ne bakukuba kati ate nga ye mugezi ye tebamukuba kati nenda banga nswala so mune kyanyamba nnyo nemba nga okuvaawo nakachingapu nkakana saagala mwana ali eyagambe nti nange mu kibiina kino mwenje okutandikira no tusigambye nti kola bwotyo naye nze mu kukikola ekyo munnange kyanyamba. Challenge kizojjukira mu primary yo nze zasinga okufeesinga nga oba oli awo ne ziteeta n'okwagala okubijjamu enta. Challenge gye nzijjukira by the way kubajjukira nkugambe nasomera mu town kati ngenda ntuuka ku ssomero nze yayambadde engatto bali mbigere ate nga baba comfortable nnyo okimanyi najjamu engatto nga ndaba nswala ekyo kye bagamba bw'otakyuka na mbeera kukakokyuka. Natuuka ku ssomero nga ndaba kwegamba nga n'abaana bantunuulira nga ninga atabajjaamu. Ne bakuyita bwana Dimansita. Oba omubiri gwali mutono nk'ogwange. Bali mbigere. Ate nga baba comfortable nnyo. okimanyi najjamu engatto nga ndaba nswala ekyo kye bagamba bw'otakyuka na mbeera kukakokyuka. Natuuka ku ssomero nga ndaba nga n'abaana bantunuulira nga ninga atabajjaamu. Ne bakuyita bwana Dimansita.
Sali munene nyazi search nenga kwegamba bakulabanga oba toba fittingamu ate nekira tata wafera yali nga akasente mwekali nga munene ku kyalo nenga kyandetanga okubanga safe feeling nga nabatenga nali njagala okubanga nkola ki kati nakisalawo nengamba nange kanve ku ngato nindani kusomera mbigere nsobole okubafaanana wanywesako ekikola obuugi kyabanga kikopo anti nga bakuteekera mu kikopo nofuna ekikola kya ffene nokizinga mbwoti ng'obega bwoti naye nga babikola anti kati nze nalimu olw'e Kampala kati nga ndimu olw'e Kampala naye ababikolanga bonna balabanga gyewamalira primary kati muzeeyi yatuuka time n'afa ate nenyingira ekibuga obedda tulina omuntu atalinaako yadde muzadde n'omu atalina muzadde n'omu muzeeyi afa nyingira Kampala olwo waliwo essomero lye natandikirako baliyita Godfrey Foundation School liri Namasuba mu Kikajjo lyali Namasuba mu Kikajjo olaba dina alimanyi oba ogiiwo era ogito mulaba ba ogibe bonna ba ogine ba obi baba balabufu ya kati deni nensomera awo deni bwe maliriza awo nengenda ku waliwo Ideal College na era yali eyo tuli mu secondary P7 eno twakola tutya oba deki wali omuyimbi yatugamba ku senior 6 yafuna saate 2 P7 ife twali mu mekaawo Ziggy wanda budde eri ebintu byewesigaliza waliwo ebintu byewesigaliza nga gwe ng'omuntu anti kakati era bwe naayogera bajja kugamba alimba bwe naayogera kino naye nedda ate mwe bannamawulire ebibuuzo ebimu bye mubuuza oluusi biba byokwegendereza ono ayokya banne ebibuuzo olwaleero mu mulimu nga ntunuka oyogenda ku college secondary giyingidde secondary ngiyingidde secondary bwe ngiyingira kwa Ideal College twaliko ne ku season high nawo nga wendi naye time yatuuka mu kaawo embeera ate neegiramu muyaga ne gugiramu awo jukira maama afudde taata afudde olombeera ne basista bange ebintu ne bicyankalana mu kaawo kati ate awo nenyingira endongo bubi secondary no wagisanga otyazi kuba ffe twagenda ku ssomero basooka tuyita banyonga abamu ne tuggwamu amaanyi tunyiga twali butono nnyo obulamu bwa secondary kiki obujjukirako gwenga obulamu bwa secondary bwannyumira nnyo because nali muyimbi era nga nze yali entertainment prefect by the way nze mu masomero gonna ge mbaddemu nga ndi muyimbi era obulamu bwa secondary bwannyumira nnyo siina kye ŋŋamba nti tebwannyumira ng'okuba obuvvulu ku ssomero nga nkuba obuvvulu nga ndi muyimbi ng'olina ennyimba ezizo ze walikodinga obanga omayimminga twamayiminganga by the way nzijukira waliwo akayimba biseera bya Funtula awo was it Funtula walingawo track zetwatuulangako nga tutuula ku track nga bakuwa mento nkalu noyiwamu ebigambo byo era twalinanga ne master waffe nga buli Saturday okuva ku makya saawa 4 paka saawa 6 tubeera tukola ogwo omulimu leta mento gituulemu freestyle nga muyimbi kigwosinga okwagala obudde obwo omuyimbi gwe nali nsinga okwagala yali Chameleon yali Chameleon walosinga omwaga kuba olina okubanga oluyimba ze nabira mu kyalo nga njaga nnyo Bobi Wine era nga buli wembeeraawo nkuba ennyimba ze oluyimba ki lwalosinga omwagalako mwana omusajja yali akuba ennyimba zaali nyingi kubanga walingawo oluyimba Mama Mia jukira Mama Mia yayinanga track ye yatambulanga kati nga tugikozesa nnyo by the way walingawo ne gundi n'Olando lwakuba mwamwerabira yayimbako ne Kamili Empololando naye sebo yayimbako ne Kamili oluyimba lwali lwa gospel yone yayimba ne Olando nezalonzanire kati waliwo akayimba ke yayina nakagalanga nnyo lwakuba abantu tebakafangako nnyo kagambanga uwaye enseno gye tulaza okutugumbula amabujje bitagambika laba yabawejere bagenda kali bwe kati awo kaliwo awo naye nga nkaagala nnyo so by that time babe watambuliranga essomero olivaamu otyambeera ki okakuva essomero ntuuka time yatuuka nga akasente keekuttemu
awo nentandika okubanga nagendanga nenkola natandika okuyingira obutale nga ngenda mu butale nengenda nenkola ate nengenda ku ssomero ng'otembeya nengenda ne ku ssomero nedda kati bwe nagendanga n'obala nti okeddeyo ku ssomero bayisaawa 10 ovuddeyo ku ssomero kati bwalingawo ekisaawe ekyokunyaawo ng'ojja kukwata obuntu bw'ogenda okole ki lindako ng'ova ku ssomero mu break time no si break time ekawungeezi saawa 10 olunnyuka yes ng'ogenda oyiriba n'ogenda n'oyiriba n'ofunayo z'ofunye ate nno kyesigambye walingawo awo n'ekibiina era nakyo kyali kya muziki ate nga nakyo oluusi nayo ŋŋendayo ogenda n'oyiribamu nokanonyamu yes nodda n'okolezowe nenzija n'enkolezowe ate nja ku makya ku ssomero n'enkeera era ng'opafominga bulungi mu kibiina nga nkola bulungi katosalawo dino gabe besomero kati mpanisigidde ddala kangenderere ddala njirire time yatuuka nina story naye waliwo gye njagala ebeeremuko hidden waliwo ebimu bye sijja kujjayo nnyo naye time yatuuka nga nkugambye ne nnyingira music kati mu kuyingira music waliwo ababanda be nayingiramu okubono music waffe wense naliyingira kati mu kutuuka waliwo ensonga ezagenda mu maaso awo nenfuna ssente bwe nfuna ssente nga kati ebyokuyimba nali neemenyezaki music nenkola ki wali oyingidde music ng'oyiriba oyimba nnyimba njagala nfunemu akasente mu budde obwo walikodingayoko ku nnyimba oba watambulanga butambuzi nga bano abakali no obudde obwo nalikodingayoko ku nnyimba kubeera nzika oluyimba lwange olwasooka kireva gye yalunkolera balina studio awo ne Brandon bamuyitanga gawe yayimba mama yaŋŋamba mwana gwe be patient gawe bamuyitani Brandon Eddie ye yali Brandon Eddie Brandon Eddie bali side za gundi omanye ekitala bobo omanye ekitala kati walinga waawo bali bagita mu mbejja guest house kati nga okkiririra kireva gye basulanga eyo nga gye bakolera n'okukolera we kati balinawo studio awo nga enju yali ya Brandon Eddie nsubiragayo ye Brandon Eddie ng'enju ya Brandon Eddie ngera ye nanyini studio kati kireva nga yakubiramu era kireva yasooka okunkubira akayimba kange bali bakayita katugunywe mpa mwakapera kaga nkayimbe sawa zino mwakapera ko bagamba history mix ekale kagamba leka tugunywe nga tuli bantu luli baluti tetuli bantu ab'eŋŋanda gwe babuladda n'ab'emikwano tubalaba wamma kati bwe kalinga sente wazijja waawo kubenyo era yakakolera sente mekuba wasimula studio nange no teyakankolera ku sente kakati waliwo kyesigambye nti nnyingidde endonga waliwo that time walingawo n'embeera ya karaoke kati side awo walingawo akafu bali bakayita Lake View kati ngenda nkolerawo ki karaoke kati kireva ne Brandon Eddie bakola ki bandaba nga bandaba mu talenti kati kireva kwe kumpe namba nangamba enchakeera ojje tubeeko kye tukola ki nakolera olimba free yankolera ku bwerere kireva jo yes kireva je by the way gayo yo musajja mulungi kyensobola okugamba kuba yalunkolera ku bwerere era gwe nzijukira nti ye producer gwe nasooka facingamo yasooka okunkolera oluyimba era nangamba kati waluyimba obooti wanokola booti yali w'amaanyi yali wama awo yali tannabafuuka w'amaanyi awo kireva tannaba kubanga twali tumaze okwawukana awo nziramu muwulira ate nga mulala nnyo nga si yoli mpulira zimazi wanani boyi gye yatukola era ninga ye kaakati olwo nziramu musanga eggaba yali gaba beach oba yali Valentine kati ngenda nzunga ojjukira kireva wo nzijukira kireva wange oli yankubira ku lwimbo olw'obwerere ngenda nzunga mugamba munnaye tokyanzijukira ate yani ono nga takyanzijukira nga levo yalinnya by the way ne kakati kyesimayo bakati era oba kyanzijukira kawe mabega kawo nale mukubye nyembere badde genzetera butereza obudde buno tukoze interview ngena kuzomwezi mukaga ali bweru ali bweru naye nga bambi yambeererawo lwakuba nti we naddamu okumusisinkana nga takyakola ki nga takyanzijukira naye nga sakiteekinga bubi kuba kibaawo ofuna akasente osalawo okwitinga endongo njikwitinga
olubala kakyodda muki waliwo embeera awo gye sijja kwagala nnyo kuleeta nsasagge sente nazifuna ebyaddala n'ozikwatako nga nyingi bagamba ezikuyita ezaddala sente ezaddala ng'omuvubuka mu bulamu bw'ensi nga buli kye weetaaga kyonna kyonna okola ki okirina buli kye weetaaga ng'okirina nentuuka nga ndaba ebyokuyimba byakwebonyaabonya but mu kubeera ne sente ezo ate time weetuukira nendaba nga ebya ssente ate embeera gye natuukamu nga ate sikyabyetaaga muganda wange ofunye sente atogamba nze olaba abagagga abo abasinga mubalaba nga abamu beevuga balina sente naye tomanyi bye bayitamu time etuuka awo byonna byonna obulumi bw'empiseemu bikimbadde musabo byonna byonna kati wenkomerawo ate Kampala wali muganda wange yanzijayo ng'olotambula era ng'otambulamu nga ndi bubi olwakuleesewa ndi bubi kati olwe bandeetera e Kampala awe baŋŋambira naye omanyi olina okugendako ku kyaki lokoka okyogedde nempulira nga n'eddembe likomye omubulamu nebula oba ondabye manager awo baŋŋambira nti kola ki lokoka awo wendokokera munnange ya waloka nogamba endongo gye nakuba eri ey'ensi tukatugunye kubanga gutusaza by the way no okuyimba ko nali nkukooye nga mpulira bintamye n'okuntama nali mbikooye kati kuba kati nze mu kujja nazze kukyaza muyimbi gwe mmanya nnyimbira ennyimba zange ez'eddiini zenjagala ate otandika otyo gamba nti katandiko nnyimbira ate Katonda anti kati okusinzira byonna byonna bwe mbiyitamu ndokose Katonda ampadde ekisa muline neebuuza naye Katonda nsobola mmukolera ki nengamba kati kansalewo nkole ki muweereze era kati ndi mu kumuweereza indati nti abantu bonna bennawa byanga mbaza mu sitaani leka nkube music ono asobole okubasika nga bazze wa Katonda wenabe wakwatako ya baliyo nakati gye baliyo balabako bali batye Yesu ampadde ekisa nti abasinga bonna nabo basobodde olaba ekitangaala kuba waliwo abawala abamu benalinga nabo Katonda abawadde ekitangaala waliwo n'abalala abaliyo nabo bensaba Katonda abakwateko balabike nabo nga bajja balaba ekitangaala okuyimbira Katonda musical watandika mwaka kira watandika na luyimba okuyimbira Katonda musical kuba waliwo ennyimba ze natandikirako nga zo sinnaba kuba nnyo serious. I think it was 2019 naye kati okubira ddala endongo kafungula nkete kasiggu nze testimony Ziggy ebyaddala it was last year natandika n'oluyimba lwange baluyita Kumbaya serious business mba mwaka pera naawe nze lunyumira nnyo nabo lubayimbire okay kale tibukedde webuti alutusiza nate it is another day today I have been waiting omutonzi yebale alutusiza nate gwete wakisuubira ti olunaku lutuuka celebrate today dance ko merciful people very so kind wamagwe wevinga nera kumba mu mwana gwe wamakumba kumbaya gundi kumba lero kumbaya congratulation it is another day today it is another level atenga gwendi naye mukubi mulala lindako waloke njagala tuwogereko gwe testimony Ziggy erinya kimanyi lijjawo maze okulokoka wayimbako ennyimba ng'oli wansi linnya kiri weeyita luli neeyitanga Ziggy man Ziggy man kati wanojjako akamaani testimony Ziggy akayimba ako Kumbaya kalina ebibala byekakulaga noga mbalina nnemezeemu akayimba ako kankoledde bulungi nnyo kubanga nkafuniddemu connections nkafuniddemu emikwano kakubye ku radio stations ne TV stations ezisinga by the way Uganda wonna kubanga ne Kenya waliwo ne Nigeria oluyimba lw'okuzanya Kumbaya gwe kanoonyeeko bunoonya by the way nze nina music gwe nnyimba nga omulokola akunyumira nawe atali mulokola akola ki akunyumira ti indati ojja tuuka time ogambe naye kituufu ogatta ono wensi
byanyumira n'omugatta nange yes wa Katonda nesibako mu abensi n'otugatta wamu nembagatta wamu sagala kubasosola kubanga kati bwe nagamba nti nyimbira bana abalokole bokka ate bali kubanga bali benina okuyimbira n'embalaga ekitangaala ne bajja ya so bwe kitobo kiri kumba yakakolera mu studio kumba nakakolera wa Uncle Deli Beats bamita Uncle Deli Beats nga yakakola omusajja oyo Beats Colors bova kukumbaya ya bwenva kukumbaya nenzira ku nsasagga eriwo obudde buno baluyita simuta era nga tuzinyisa akannaginnaji oyo bwaze wandikira simuta yawandikibwa Uncle Deli Beats nesimu nange kenyini nesimu ngamba Nesimpan Production nange kenyini abasajja nga bamanyi nze nkuze mbawulira abanesimu no by the way kale olaba abantu abasinga ebintu bino tekiba sente but it's a connection friendship joyina n'abantu bano kuba kati naawe ndi naawe wano era abasinga bagamba oba yamuwadde meka era busimbadde bagenda gamba nti gwe wakyaziza soko tuteereko mobile money omwezi sigwe gwakatandika okitegeera nkolagana gy'oli nkolagana bakati era abasinga bali wa producer ne batya ne bagamba naye nga kisinziira omuntu enkola ne favor ekisa Katonda kyaba akutaddeko because nze producer nesimu yanjagala at the first time we yandabira kubanga oluyimba ku simuta nasooka dukola ne Deli Beats kati tugende wanne simu twali tugenzeyo na byaffe si bya nnyimba naluwulira n'agamba mwe mwina kyemuta namanya kati ate katusooke tulukole ki tuloozeemu tulunyumu ate nno kye yakola yaluyiwa lwonna n'aluyiwa n'alustarting afresh nagamba kati tulutambulize wano nakola bupyo simeba bitabati okuzimba foundation from scratch sente nga nnyingi awo ze mpuliraawo nazimakateka era tulinayo ne project endala by the way tugamba nti tukomyawo era twakola olwo simuta era simuta kati production lwetambula ya nesimu nesimu ye production eriwo era kati n'endala gye tuli mu kukola waliyo ne production era endala eriyo wa producer nesimu era naye ejja olina management ninawo team Ziggy Ninjas nina baninja sebo ninawo naye nga ate bw'obeera eyo tekigaana okujja ne tulabika nga tukwasaganya mpola mpola sooka omulagirira ayagadde music nga tetunatuuka ku nkomerero y'entandikwa mu maaso awo amwagadde amufuna ate naddala ku mikutu emitimbagano n'oli ayagadde okunoonyaako okwongera okunyumirwa obulamu bwo n'embeera zo ne music wo sofa gwe wenna ayagala ennyimba za Testimony Ziggy osobola okugenda ku bazita search engines ezenjawulo osobola okugenda ku iTunes Testimony Ziggy gyali mwabakozesa Apple zonna gyeziri ku Deezer, Pandora, Boomplay bana nyingi erinnya testimony as in testimony erinnya testimony as in testimony obujulizi then Ziggy it is ZIGGY ate oli anga kunoonyaako ku mikutu gyo gimugatta abantu ndoza zibayita social media platforms ozirina TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ngafe olaba export tuli ku Twitter tuli ku Insta by the way ranze wona nkozesa Testimony Ziggy ate ekirungi Testimony Ziggy aliyo omu munsi yonna era bw'ogenda ku Google kuba Testimony Ziggy ali omu Testimony Ziggy ali omu testimony challenges kati twagala twogere ku music wa gospel so fe banga liwa kamalamu tono challenges akakutomera nga ziri music challenge jensizo okuzisinkana mu gospel mpala n'ennugu obutaagaliza n'obukyayi naye gyebiri naawe wa Yesu mbaddeko wa mukwano gwange Jevani nangamba mbwe waabwe eriyo n'eddugu bo beeruga abo abasecula sima music beeruga kati ne wa Yesu ate empala ati ewa Yesu empala n'eriwo empala n'eriwo jjagisanga oluusi ng'eri mu bakitaffe ab'omwoyo nti bw'oba osabira ku church eno sabira wa soda tajja kwagala ogende wa abe
oba ogende wa dina bw'ova ewa soda toleta muziki ate no. Aha, so singa ebintu ebyo bivaawo ffenna ne tubeera kitole. Just imagine testimony Ziggy ntegese ekivvulu kyaki zonna ne zigamba tugende tuwagira omwana. Ekivvulu kisobola okunsala. Badde abalokole bangi mu nsi. Okitegeera. Neewunya n'okwewunya lwaki abayimbi ba gospel abasinga tuli baavu muli baavu. Si bwavu naye okubanga tetulinaawo nga bwe kyetaagisa. Nate muweereza bulungi nyenjiri mugibuulira netuka neewaguza n'ensalo by the way. Ng'ate tusobola by the way wandikubye namulanga soko bakungemu awo basumba bonna n'abagoberezi bonna. Era bannyabo ne bassebo mwenna bakitaffe mwoyo bamaama baffe mwoyo nze nsaba tubeere ekintu kimu. Nti ffe abaana abaweereza music ebyempalana tetukola ki? Tetubimanyi. Ffe tuli baana ebyempalana tetukola ki? Ffe tusaba buwagizi mutuwagire tubuulire enjiri ya Jesus paka mu nsonda ennya ez'ensi. Kuba newe mba nnyimba oluyimba sigenda tendereza nti yoba Yesu wa prayer power Yesu wa gundi era nva ngamba Yesu ffenna gwe tukola ki? Bwe tusinza. Challenge y'amaanyi. Eyo nkugambye esinza otukuba osobola otwala oluyimba ku TV oba ku radio. Osabirawa. Oli kasamanya gy'osabira tajja dduzanya jana nze nkuwako scenario waliwo TV emusi gy'ajjogera. Naye Guy yampa program. Nalina okubaayo ku Lwakubiri nga nino gibeerako naye bwe yandaba ku TV endala gye batakwatagana nayo nambulokingirawo yambuuza kimu eyo TV gye wabadde nti ye bakwano bo nti ye nambulokingirawo naye Yesu tagenda twala nze kamugulu okitege naye ngebyaki abiko ate ekikwewuunyisa bw'ogenda mu zino TV zino ez'ensi zino zetugamba ez'ensi kaleete akakuba n'akafiirako kiri kyoto oba ovuddewa omusizi olw'omuvule kyo kiri abuli okitegedde ensaawa ate weetusinga era nze kyovola nti ennyimba zange ojja wulira nga zizannya nnyo ku TV ne radios ez'ensi ojja lusanga ku Galaxy olusange ku Capital FM olusange ku Dembe olusange ku BBS bakuba tebali mu byabufuzi bya ddiini so nze kyensaba nti singa ekintu ekyo kivaawo gospel music agenda kuyitimuka olabe nga naffe tulinga Kenya mulina obukulembeze nawulira mukulembera omukulu amanyikiddwa nga Laneke ojja kunnyiiza nze kubanga akwati gwe nyawo genda obuuze omukulembeze testimony Ziggy amumanyi kati gwa oli munene azin gwa alina omunoonya omugambe sewo president taata kuba soka yalikayo wisdom okulembeze n'abwani Laneke gwa alina omunoonya n'omugamba taata nzize enzuuno omwana wo ne weewandiisa ebisaanyizo byonna n'obituukiriza okumunoonya sijja gaana munoonya naye sijja kugendayo nnyo kankireke ekyo naye nga baba kulembeze nga bo we bali balina nabo okwekolamu omulimu tikati nga testimony Ziggy wabakwe kubanga singa wabaddewo access ennyangu nze nkula ne bakulembeza abo bennyini ojja tuukayo mugambe ensabira wa gundi asooka ate kubuulira njiri sooka oveeyo ate ojja osabire eno okitegeera so singa tuvaamu nange nja kutya okgendayo ajja kugamba kati bw'oba osabira wa gundi vaayo kati okitegeera so kati kyova olaba nti n'abakulembeze bennyini batuteerewo embeera okimanyi nti kati waliwo luli nali ku Baba TV omusajja Monswa Pro n'angamba ekikumu abayimbi ba gospel muli baavu okitegeera era omusajja olumuntu ayakayimba n'omugamba nnyimba gospel Ngai. Ati muyimbira nnyo Mukama akuwa omukisa omwana oyo asinza omwana oyo aweereza Katonda Mukama akuwa omukisa. Awo abakulembeze bennyini ababagamba ati bakulembeze baffe balina okuviirayo. Okitege nze ndaba bategeka ebivulu era by the way bategeka ebivulu ne baleeta simanyi ba ada simanyi ba sinaki sente obutiti okitegeera nayenga timba billboards okitegeera abayimbi abaana we bali wano kwata sente zogendo oteeka mu sinaki gamba nti abayimbi baba 5 oba 10 ozibayiwemu okitegeera kubanga omuyimbi gwa mu bulandi gwe mufula kyoyagala abeere okitegeera niyo omuyimbi tajja kubeera kyo abeere nga sinaki abo basinaki bemwegomba nabo babataddemu batandikire no nga naffe gye okitegeera ba ada babataddemu tebatandika butandisi naye gwoleka omwana wa wano nasigala ng'ensinga ekiise eti olina ennyimba mmeka Ziggy testimony Ziggy kati nkugambye ennyimba kati eziriko sofa kati ntambuza ennyimba ziri 2 naye nga ennyimba zo nina eziwera zirina video ya ninawo tuliwanika alina video ninawo kumbaya alina video simuta nasoose fulumya lyrics video akayimba musooke mukakwate olieri osowodde musoke mukwate ndio kende tekifa kati bwe mumaloka kwata obulungi
video naye egenda kujja. Ekitegeeza okukerewa kwaffe okukwata kwe kulwisayo ekifaananyi. Okukerewa mu okulwawo okukwata akayimba. Ekifaananyi kigenda okukomola. Naye we mwangu okukwata. Batata mbegayiridde abawagizi b'ekisipo omugire tukwata oluyimba omukulu ekifaananyi. Ziggy abugamba bwo agataleke kagambe ndaba Abe ne manager batandise okuŋŋamba nti owaaye mugire munnyuke. Obugamba bwo obutasembayo obutalekeka bw'oŋŋambira abakulaba ffe tusiibula ate owaaye tunaddiŋŋana olundi teeka tulina okuddingana tugenda kuddingana bro. Naye nga mwenna abalabi ba Expo TV mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abaagala gospel music. Nze mbabuulira nti nze testimony Ziggy munteekeko eriise George kubanga nze nkubuulira nti bwe ndeeta oluyimba making sure nti ate oluddako luba lusinga luno. Nga tonnaba target ki music gwe ekirooto kyo ky'oseeti nze n'ogamba nze nino ba Uganda efukamire ngende ku Eastern kubewa kirooto ki ky'olina? Ekirooto kye nnina kubunyisa music worldwide. International. By the way nekyesigambye kubanga bwe nakugambye nti nina Ziggy Ninjas I do charity. Buli mwaka nkola charity era omwaka oguwedde twalina muwonge eyo. Abe lwaki takulagirira naffe ewaka eno ojja nonyamba musebe bulungi nno nojja no. Naye nga by the way so far omwaka guno era tulinayo charity tugenda kukola charity lwakuba omwaka guno tugenda kuyamba ku bantu abalina obulemu abali disabled. Kitegeera abatasobola kutambula bamuzibe bakigala kubanga lwaki nkola ekintu kino nakiyitamu. Omanyi kitegeeza manyi obulumi bw'abantu manyi omuntu oyo kyakola ki kyayitamu. Era bamaama ne banyabo mwenna mbasaba gwe ng'oli willing okustandinga together with us. Enamba y'essimu ngenda kugibawa obe ng'ojja nga tulabika nga tukwasaganya ensonga eno. Enamba y'essimu kw'osobola otufunira eri 0758 73 16 06 noti 78 73 16 noti 6. Katubasiibule yenze testimony Ziggy mbaagala nnyo ddala. Expo TV to the world.